Ebyalo okuli Kyampalagata, Kasagazi, Kawule, Lwenkoma ebisangibwa mu gombola y'e Malongo be bali mu kattu olw'enkuba okusuula ennyumba zaabwe ezisoba mu 30 n'endala ne zitikkulwako obusolya. Bwe kyatuuse ku nsuku ebitooke byonna byasigadde ku ttaka. Amayumba gagenze, ennimiro zigenze, ensuku zigenze, tetulina kye tusigaziza. Ate abasinga obungi abalimu banamwandu tebalina buyambi. Abatuuze bagamba nti enkuba yasusseemu kibuyaga ow'amaanyi. Kati amabato okugenda fe empewo bwezze oligi neewuba ki amabaati ne gasituka kati naffe tutuluma kuba wabaddewo enzikiza ng'ekutte embuyaga oligi kwegamba embuyaga maze okugwayo okulengera engulu nga tutunula amabaati engulu. Enzuba izire iza n'omuyaga amabaati gasenyuka twalayo n'abaana banje atwananyisa obuyambi. Enkuba etonye nga mbimpitire betuta amayumba neyange yino mwegendedde abaana abadde basula wano. Kati bagamba nti bamaze kumpi ebbanga lya myaka 2 nga tebafuna nkuba emala wabula kibeewunyisizza ate bwezeesaanyizzaawo busaanya bintu byabwe. Tulina ekyokuliisa abaana olutooki lubeera nka bizinesi nibwe tube ntuyihamu ssente z'okuheera abaana. Abakulembeze nabo babuliddwa ekyokuzzaako anti abatuuze batunuulidde bo okubayamba. Mu kiseera kino bakubira gavumenti omulanga okubadduukirira. Maama Prime Minister Robina Nabbanja, ababaka bafe aba Parliament Honorable Sentai Muhammad Honorable Namujusise, abakulu bonna ku district, chairman wa district, RDC ne president waffe Kyemanya Mawule gana jagalaba nsaba bagezeeko badukire abantu baffe ne abantu bange bali bubi tebalina wakusula abantu balina family. Abakulembeze bongedde okukubira abatuuze okutwala ensonga y'obutonde bw'ensi ng'ekyenkizo mu bulamu bwabwe okwewala embeera nga zino. Abantu bakyasimba miti Kyampalagata yonna tugitambudde ng'omuluka gw'ekalagala naye abantu baagayadde okusimba emiti kubanga wadde waliwo ennyumba gy'olaba ng'eba yagudde naye nga n'omuntu yennyini nannyiniyo naye abulamu kubanga ennyumba n'obuba tolina ssente zigula siminti na musenyu osobola okugizzaako ettaka ng'edda bwe twakolanga n'ogizzaako akadongo n'ogikubirira bulungi olina bw'agiraba nti egudde naye n'agamba nti omuntu akayumba ke kano ka kinaku naye abadde akalabirira bulungi. Ssentebe wa disitulikiti y'e Lwengo Abbas Kizito ategeezezza nga bwe bawandiikidde dda woofiisi ya Ssaabaminisita ey'ebigwa tebiraze okulaba nga babadduukirira. Twataganye n'ebikikwatako minisitule ya disaster preparedness, minisitule y'ebigwa bitalaze bakubira omulanga okujja kuyamba abantu baffe nga bwe mulabye ebintu byabwe kirabadde bakakuba musana ate enkuba bwezze neyonoona ennimiro ate entono ezibadde zisigaddewo. Okusinziira ku bateebereza embeera y'obudde enkuba esuubirwa okweyongera okutonnya naddala omwezi ogujja nga wano we basabira abantu abali mu bitundu eby'obulabe okubyetegula nga bukyali. Gertrude Mutyaba, Agafeeyo ku Spark TV.